Buterevu likuchenda mnana katonyeze musanvu oli mu program yonne nganzi muwanguzi tawanika tulina omwanguzi waffe mukyala Ndagire Tuzuba eranga tukyagenda naye asina mukomyawo tulina omuwanguzi program yaffe eno sponsoring by Prosper Junior School de band boarding etsangiwe Nabweru South era niya Nabweru ku kisaawe playground era bw'obanga oyagala okubanga obatuukako bulungi bambi osobola okuba ku nnamba y'essimu eno ne bakwasaganya 0701978 oba 0392964930 kaseera kano bw'onaatuukayo buli kintu kyonna kyonna kigenda kubeera kirungi era bakulindiridde olindiriddwa headmaster ne director okubanga aregisteringa omwana wo obanga amuwandiisa kubanga buli kyeweetaaga omwana wo okubanga afuna ku Prosper Junior School ojja kubanga okisangawo oyagala ku developinga talanta ya mwana oyagala jijjayo mu kuyimba mu sports mu swimming byonna ojja kubanga obisangayo ate gwe omuzadde owadde care ng'ogamba nti omwana wange mutwale wa batandikira ddala okuva ku ya ku myezi 6 era abasomesa bali well trained and well qualified bajja kubanga bakutuusaako buli kyonna kye weetaagira ddala ebyendya naawe obiraba ojja kubanga obitunulira omwana ojja kuba in fact omulabirako okulyako ojja kubanga omulaba n'otega nti ddala omwana wange ono akyusiddwa Prosper Junior School day and boarding era nga we basomera walungi ddala buli kintu kyonna kyonna kigenda bukwakko bulungi gendayo ojja kubanga bakurecevinga bulungi nnyo tukyagenda maaso n'okusiiba kwaffe era tujja kubanga tukomekereza ennaku z'omwezi nga 21 katugende maaso n'omuwanguzi waffe kakati Musumba waliwo enkugambidde nti muzadde wange bwe yambuuliriranga okubeera nga si mangamanga mu bigambo by'aba boyfriends natuuka ekiseera nenjogera neŋŋamba nti maama nti bwotyo nga bwonkugidde mbeere nga sigenda mu mbeera efaanagana bwetyo konze n'okungoba wano olingobawo namiggo nesimanya nti nina ekigambo kyenkola kyensimbye kakati tutambula mu lugendo olwo bwento bwempeereza naye emyaka gitandise okugenda ndaba emyaka gigenda naye nga twalina gurupu ng'abawala mu kyaki nga tulaba mu butuufu ffe tetwagala kulaga nnyo nti tulina okuyaayana tetwagala kulaga nnyo nti mu butuufu tuli mu bwetaavu kumbe tukyagala naye kiri mu mutima naye okuvaayo nga ne papa bagamba abantu nti bannanga baagala obufumbo mujje tubasabire tweyisaako naye ng'eri ofa ng'eri bwoddayo kikunyigawe kajjukira alimu abadde gurupu naye bwoddayo ng'otali kugamba bannange mu butuufu bannange ebiro bikola ki ebiro genda ate nga tulina n'ebisaanyizo byaffe ffe tulaba binene ffe tulaba kubanga Katonda waffe munene twali twerowozaako buli omu yamanyiye ekika ky'omuntu gw'ayagala okufumbirwa ekirowoozo ekyandi mu mutima kyekyo kati nenzijukira nentunulirako famire gye nvaamu nengamba nti Mukama Katonda nange nzikiriza agenda kumpa omusajja nga kyekyo nentandika nga okumuwa olukalala lwange olw'ekika ky'omusajja kyenjagala n'ebisaanyizo byateekeddwa okuba ng'ali nabyo nentambula naye ebintu tebyasooka kukolerawo oba omusajja saamufunirawo nti olwasaba mangu ago ngenda okulaba nga brother agamba sisita mpulira Mukama ayogera ku kigambo ky'obufumbo saakifuna n'atwala ekiseera naye oluvannyuma nze nzekka nagenda nempuliranga kubanga gwe kiruma yasaba nengamba naye nedda nze nalokuka mu famire waffe bandabanga ng'omuntu eyagwa eddalu omwana yayonooneka kati ali eyo mubalokole kubanga nabeerangayo nempereza okuva ddi paka ddi buli we bakubira essimu eddoboozi lyasaakadde kati wuuyo anaafuna omusajja amuwasa n'eddoboozi yonna kati ayogeranga musajja kati bambi nga kibaluma ne balaba ddala omwana waabwe mu butuufu balinga abakoze loosi bakyagala omwana ono yandibadde afumbiddwa gino emyaka baatuulanga famire kati lumu kitanga omu batuula taata wange tayagala kundaga nti ki ne maama tandaga nti kimunda nendozanga bwadde eri n'agamba naye Mukama omwana oyo ne gyagenda ne bulwayo kati lumu tuba tunyumya ne muzeeyi wange n'ayogera setwe naga naye abarokola badukule bantu balungi olaba ne bwe zibanga mbaga ngezo nti bo mundange beekulamu omulimu era wavaayo omuntu n'agamba nti oba ngenda kuwasiba ngenda kufumbirwa basobola okukwasaganya ekintu ne bakikola ne kiggwa kumbe ndowooza asuulayo akabega awulira omwana kyavaamu era nasirika kubanga si kyendiko kakati bwe ntandika okuwulira nga kinnuma nengamba naye kati nina okufumbirwa
netandika okubeera nga atisabira mu maaso ga Katonda. Of course nafuna ebiseera ebyo abantu abanjogereza ab'enjawulo. Olwo oli gwe nkugamba eyampa ebirabo olw'okujja Mutundwe nasomesebwa ne mmanya kye bayita obusibe, nze kennyini ne neezuula gwe baali basindiikiriza ng'omusumba oli angamba genda e Mutundwe, natandika okufuna okuyaayana nga ntegedde nzaali nebbwa nze yeetaaga okuwona, nentandika okwereeta nga nzekka oba nzize kiro oba nzize misana kwegamba nga mpulira ennyonta, ate neefuna n'obukaawe eri sitaani negamba mulabe sitaani wanneesooka naye ndogenda kunnemerako kati neefuna okuyayana neŋŋamba ate nteekeddwa okusumululwa buli kyonna ekyateesa eri obulamu bwange. Jjukira mu famire y'ewaffe baali nga bagamba nze sirifumbirwa siriwasa kubanga emizimu gy'ekika gye gyayogera empewo nga zirinnye ku muntu omu n'ayogera bw'atyo. Kati olw'okuba bambi bo kye bakkiririzaamu baamanya omwana ono ye tagenda kulaba ku kintu kye bayita kufumbo, tagenda kulaba ku kintu kye bayita zadde. Neŋŋamba olwabiŋŋamba nti oli ayogedde bw'ati babyogera gwe toliyo, babyogera yes oli yefujja awaka ne yefula empewo zimulinnye kubanga yali abikulemberamu. Ze nasaba Mukama Katonda essaala nti mu famire yewaffe atuyambe obusamize buveeyo, atuteereyo wakiri olunaku lumu mu mwaka nga tusinza oba nga tusabira wamu nga famire. Kakati eyali abirimu n'ava mu bulamu bw'ensi ne bibulwako omutuufu gwe biddako. Kati budde batandika bikayanira abantu basatu bakayanira mpewo za kika, buli omu awoza biri kuye. Kati nabo ne basoberwa omutuufu yaaliwa. Kati mu mbeera efaanagana bweti omu yajja ewaffe n'alagula mukadde wange omukyala, kati ye ne yeefundikira n'agamba mwana wange tagenda kufumbirwa, tagenda kuzaala. Nali ndina gye ndi n'ankubira essimu n'agamba waliwo ava wano gundi naye agambye bw'ati ne bw'ati ne bw'ati. N'esooka ne mbanga baluni gye bagizeemu omukka namala nenezaamu neŋŋamba nedda nina Katonda omunene ab'emitwalo. Emyaka olwo gyali gitambudde? Emyaka maama gitambudde ndikutegeera mukwano. Nsusiza emyaka 20 n'okweyongera waggulu, 25 n'okweyongera waggulu. Bukyali munnange ebirowoozo bitaba bitandise okkula nga naawe otandika okumanya wa gy'okomekereza. Mu mbeera eyo tutambula naye bw'aŋŋamba ekigambo ekyo olw'okuba baali bamumaze okundagirira Mutundwe ate nga nange byenzize ndaba kubanga bwe najjanga nensaba ng'olaba okusumululwa ng'olaba oteebwa ebibadde byannyegereza byatandika okunta nenebaka ng'otulunga ninga bebi neŋŋamba mu butuufu mulimu ekyama kati kanneeyongere. Naye jjukira mami nze bwe nzija ano nasooka kukyawa Musumba Tom nga Musumba Tom bw'ayingira katuti mami mpulira bubi nga ndaba ng'olunaku gwe lwasaze nga ndabira ddala mu butuufu kumbe ekiri ku nze kyekitayagala kyekitayagala Musumba Tom. Naye nembeera nga nemerako kati mu kugenda nga nsumululwa nayagala nnyo ate Musumba Tom. Kati mu mbeera eyo netandika okwagala obuweereza bwe Mutundwe, netandika okwagala amasomo agansomesebwa, netandika okwagala okutambula ng'ekigambo bwe kiba kikoze eki bwe kiba kinsomeseddwa neŋŋamba nange njagala nsumululwe, nange njagala mpe ku bujulizi nga ngamba kuba nalaba nga abawa obujulizi nga ngamba nange njagala mpe ku bujulizi nga ngamba nti Mukama akikoze. Bannange mami bwe twayimusanga bwe tutya emikono nga batugambye tuyimuse emikono nze nga ntunula ku ngalo z'abantu ez'abakyala nnoolo naye nnoonya buweta neŋŋamba yi maama ono mufumbo n'oli mufumbo n'oli mufumbo nempulira nga nkyegomba ng'era nkyagala neŋŋamba naye Mukama nange lulikya nga nange bantaddeko akaweta ku ngalo. Kati tutambula mu mbeera efaanagana bwetyo, ntambula bwe nnoonya Mukama, bwe nsaba, bwe nnyongera okwezuula obusibe obuli ku bulamu bwange, bwe nnyongera okumanya nti nakino ekinneegattako bwe kinaaba tekinnaba kuva ku bulamu bwange kitegeeza n'obufumbo poteya konze kati omugezi nafunanga ekyegatta biri ebiro tunakugambe nga bisigaddewo kwagendanga kweyongerangako bweyongezi. Kakati mu mbeera eyo nga bwe nfuna ekinegatta ate nga nti okukyogera ndiba nalina ekintu ekinnumba mu kirooto oba ne kinkozesa neŋŋamba oba lwaki oba kivaawa kijjira mu bantu ab'ebika eby'enjawulo, kijjira mu mwanyoko, kijjira mu mukwano gwo, kijjira mu b'omukyaki b'oweereza nabo nembeera nga nsigaddeawo nga sikola ki nga sikitegeera. Naye bwe najja nensomesebwa neŋŋamba spirit oyo kawuula nemmanya kawuula kikyakola neŋŋamba nedda kino kirina okwawukana ku bulamu bwange kirabika kyekikutte n'ebyange biri nenfunvubira maama paka we nawangula ekyoyo kyakawuula ekyo neesumululwa neŋŋamba nti aya ekyakawuula kyakwata okyali mwana muto oba kyo kyakusanga ogenda yes nali era nkyali muto naye nga nkiraba naye nga sibitegeera nze byonna mbitegeerera wano Mutundwe. Kati bwe tutambula obufumbo bwo mpulira mbwagala ndaba n'emyaka giringa egitandise okugenderera kati mpulira ntandise okubeera ku bunkenke bw'obufumbo. Omwami nensaba Mukama nemuwa byenjagala nemugaba ate bwe tujjano batugamba okwetowaza okugonda okolaki n'agamba nti Mukama Katonda omuntu gw'abaleese netuwulira ku bujulizi bw'abantu abalala neŋŋamba ye Mukama Katonda kati nange atempa ekisa simanyi ani gwaleeta
kati lumwe eyo kyaki gye nkugambyeko eyali nearby obujulizi bw'abalala bwakutiisanga obujulizi munaye bunyina engeri gye bwankwatangako nti ate ninamu okugonda okwagala kwa Katonda newaba wampala ennyimpi ekyo kyabuulira nga ate kwegamba kindeeteramu okugira ate nga nze olukalala lwange luliko binene wali otaddeko olukalala lwali lutya omwami nga omwami yeevuga omwami eyazimba omwami omulungi omwami kwegamba anantwala ngaoba naalaba bebe kwegamba oba nina ensobi oba siina nsobi kwegamba nga njagala nnyo okunfaako era ekyo kyo njagala nnyo okunfaako kati nga njagala nnyo omuntu anandabira mu kiti ekifaanagano nga mpulira abantu babakuba emigo saagala musajja nankuba migo abalala babavumira mu lujjudde saagala musajja nanvumira mu lujjudde kati ebintu bwe bityo nga sikola ki nga sibyagala kati nange mukama nga mmutukiza ne mugamba oyo bwatyo tokola ki toleeta njagala omuntu anakuweesa ekitiibwa kakati mukama ngambye okuva ku kyaki eri wali wetuzeeyo katono ngende eno gyantwala kumbe gye ngenda okusisinkanira omusajja agenda okuntwala eriyo bulaza bali mu buweereza butandika bwali butandise biseera ebyo bukyetaaga obuyambi bw'amaanyi nnyo nabo embeera gye balimu yeeyo bulaza asula ku kyaki nze nsaba n'ekiseera ekyo nali nfunyeyo omulala eyali anjogereza naye ng'ate ye mulokole neŋŋamba at least ngenda nono ate nga bwentunula ku 10 at least ekinaana tujja kugenderaawo naye nga ne bwensaba siina kempulizaayo mami neŋŋamba naye nga mukama tayogera ku nsonga eno kati mba ndi awo lumu nendoota ekirooto nga nagendako nenkuŋŋaana mu kifo ekyo bulaava oyo nga mmumanyi era nga mmulaba nagenda okulaba nga mu kirooto twesisinkani bwoti nga naye bulaava ayagala kuŋŋamba nti njagala kuwasa naye nekimuzitoowera olukuŋŋamba mu kirooto kyokka nze ate nenkyetegerera mu bwongo bwange bwe nazuukuka mami lwaki bwe nadda mu mubiri nentunuulira bulaava neŋŋamba tekisoboka kunze nedda ekyo nkisazaamu ekyo kigaana ekyo nedda ki ekyo kiddira eri kati mu kaseera waŋŋambira nti nkwagala ke kaseera we baafunamu obutakkaanya n'omusumba oyo gwe baali naye ekiseera ekyo n'atambula n'agenda yamala n'akiŋŋamba lunaku lumu lwali lwa Sande ngenda okulaba omuntu simanyi essimu yange gye yagijja ngenda okulaba nkubira essimu nga ŋŋamba Margaret Yesu yebazibwe konza amina nti ontegedde ndi andinze brother gundi ate nga ndinnya ndimanyi nagamba Yesu mpulira nga ne bannange gye nnali emirembe nga gimpeddeko mu butuufu kale bambuusa naye Margaret kiki obadde ki konze tewali naye nafuulira nga nze nvudde ku mulamwa n'emboozi gye baali banyumya saddamu gitegeera kati nga ndowooza ne ngamba ekirooto nakifunye kyokka ate ye muntu y'omu akola ki akubye Yesu nagamba Margaret fuba olwaleero luno njagala nkulabe ne ngamba Yesu omulungi naye olw'okujja mutundwe maama nyambye obuweereza bw'emutundwe bunkozeemu omulimu obuweereza bw'omutundwe ze ndowooza oba nandibadde ki simanyi mukwano naye ate bwe nzijukirako konze kaŋŋonda ate mukama yayogedde nengenda nemusinkana era kyekigambo bwe yakiŋŋamba timunange nange sinzi naye mukama pulira ayogera nange ku kigambo ky'obufumbo aŋŋamba eky'obufumbo asula ku kyaki basula kakapeti wansi nentunula neŋŋamba namugamba omanyi naleetako ebyekwaso byonna nti bweba ndowooza yo tekijja tuukirira bw'oba oba mubiri gwe gwase oba gwe okirowoozezza nga gwe n'owulira nga bwontunuulidde nkusanyusiza ye mukazi gw'osaana okubeera naye konze bw'obanga ekyo tekigenda kubeerawo kyendava mweddisamu ne mugamba naye ka tukiteeke mu maaso ga mukama tusabe mama saba bwe naddayo nga nze ndya mmere yange ng'addamu nga mbuuza mukama yayogedde ki amugamba tannaba kwogera tukyawuliza mukama ng'ayogera n'ebigambo ebiddako n'ebirooto ebiddako nandaga nga yagenda okunyamba nandaga nga mbeererawo nandaga buli kimu kyonna nga kindaga nti yooyo naye olumu ekirooto ekyammalamu kwe kumulaba ng'ali lwalinga musikosiko naye ng'aliyo n'ekitanda kye ng'akatimba keeru ke kamwetoolodde naye ngeno yonna omuddo bwe natuna ne ngamba maama olulimbi nga lunene olwo olw'okulima oyo n'amalako naye nengamba nentandika okusaba ye nakoma okusaba nga mukama katonda ayogera nange we baawukanira n'omusumba oli teyansiibula mutima gwange nze nasanyuka kubanga n'ebiseera ebyo byali binsobedde ng'abaweereza tusigalako emabega ne tuteekayo prayer request zaffe prayer request ye yasookangawo n'awanika emikono nagamba naye munsabire ndi bufumbo bwe yayogeranga ekyobufumbo nze sisaba abalala bo baasaba kubanga nagamba nga ninga amwenywerezaako
kunze yesala kisije gisaba naye nga nzibiriza bwe ndire ngola ki ninsaniko obolulana nasinzangawo na businza bwentyo kati mu mbeera yatambula agenda teyansiibula mu bulamu bwange ne ŋŋamba mponye be bayita abafere mu kkanisa kwozo n'omusajja yali yajja na kunfera kwozo oyo muwoye mu bulamu bwange bwonna tumala omwaka mulamba tamanyi ssimu yange bweri nange simanyi namusiimula dda ne mu ndowooza zange sirowooza ki lumu mba ndi awo ngazzeemu akuba essimu n'agamba Margaret Yesu yeebazibwe nti amiina ate eddoboozi nalikwata kuba oluganda lwali ebiseera biterutereera bulungi ne ŋŋamba ate era yoono agenda okiŋŋamba n'aŋŋamba akukulire Margaret ti mbadde nsaba kulabako nensooka nenkwasa obukakamu nampa olunaku ne mugamba kale kati waliwo sisita naye twateranga okujja naye wano n'aŋŋamba mujja kujja ne munno oyo konze kale daba munnange wano waaliwo embaga ku kyaki emutundwe ye najja ku kyaki nandekerera agenda okuddamu essimu nga muwoleza anti oli yagenze ku kyaki mutundu ku mbaga mutundwe n'aŋŋamba gwe jangu neŋŋenda maami tusinkana mu tawuni ng'omwami wange ye yayimusadde okukkiriza okw'amaanyi ayina olukalala lw'okwanjula ataddeko ebintu bye bagenda okuleeta ewaffe akati teyambuuza nnyo bingi bwe yamala okumbuuza Yesu yeebazibwe yasowolayo bajeti ye nga ŋŋamba somamu olabe oba ebiryoko binakola oba waliwo kyetwongerezaako bwe nagikwata n'ensoma bambi naye ndaba okukkiriza kwe nga bwe kwali bwe namala nenjimuwa ne mugamba nkwegayiridde togambangako omuntu n'omuntu ogenda kuwasa ndagire ndagamba sijja kwogera n'asirika n'atambula n'agenda nange neŋŋenda bwagira bwankubira kasimu bwagira bwankubira kasimu naye ng'era mpulira nedda nkyasuubirayo ekirala okuva eri Katonda jjukira n'ebiro bikeerewa nentambula ndoza emyaka awo togitugamba gy'olimu emyaka akaseera ako asatu gakoonye asatu gakoonye asatu gayingidde kati mu mbeera efaanagana bwetyo mami tutambula nange ndi awo bwentyo n'ebirooto mbifuna mukama nkakasiza ddala nti oyo ye musajja wange ne bwe ndikola ntya natuuka ekiseera bwe tuva gye twali ku luguudo lw'entebe twadda ku luguudo lw'Emityana saamulagirira nti tuvuddeyo neŋŋamba oyo ye mukoze ki musiibudde yafuba nnyo okubuuliriza paka ng'ategedde lumu mba ndi awo nalina mulwadde olw'okuba yansaba ŋŋende mutwale ewaffe neŋŋaana omulagayo ŋŋende mukadde wange kati amulabeko mu butongole kuba luli amulabanga w'oku kyaki naye kati amulabeko mu butongole neŋŋamba nedda nafuna ekirwadde kyankuba paka waka era omumwe yajjira yambuuza ekibuuzo ogenda kwekweka wagisitali kusanga neŋŋamba naye bannange nentandika okusaba naye okutuusa lumu nagenda okulaba nga ndoota ekirooto kyandaga nti ndabika ndiko n'obusibe obulala nga ndaba omuntu angobera ku lusozi naye akayumba kakadde naye nga ngoba n'obusungu bungi naye nga nziruka muddusa mwetolooza kati bwe yakanyuga bweti yakanyuga nsawo nengwa bweti bwe yangwako ngenda okutunula ng'ensawo ngirabako noono omwami wange neŋŋamba kitegeeza ate n'obufumbo kati busibe bukwate kunza jjukira oli eyandagula talifumbirwa tagenda kuzaala neŋŋamba bwe yakiŋŋamba nti oba agambye sigenda kufumbirwa na kuzaala nze ebyoto byabwe kubanga banteekayo mbu nina kubaseeseza byoto mu kika neŋŋamba nze nyambalireyo lugaabire nyambalireyo niigiina bonga we baleeta embuzi bwe badda mu kibuga konze sijja biseesa oba naseesa ekyamukama naye sigenda kuseesa kya famire nenyongera okujja ebyokulagula gwali olina okuseesezaamu ekika nenyongera okujja mutundwe n'oyo eyafa yali yakibagamba nga tannaba kuva mu bulamu bwensi yes walinako kukikulaga wazaalibwa olinayo-ko ku baathi maaka wansi w'ebbeere wano ninawo akantu bagamba nga lugendo ge bagamba mbu akapeera ak'okubiri wansi w'ebbeere onkalina kakati neŋŋamba sijja kubiseesa naye ngenda kukira mukama bwe bamala okumpa amawulire sigenda kufumbirwa sigenda kuzaala nalinnya booda nenzija mba ntuuka awo waggulugulu nga tebannabakolawo booda simanyi mama kyeyaba n'eryoka envuunika bweti yanteeka wansi wano waggulu waali wavaayo emmotoka omugongo guno nengukuba wansi nempulira obulumi nga bw'amaanyi omusajja naŋŋamba bankutwaleko sisita neŋŋamba nedda kyennagiridde nkimanyi nemugamba taata onandeesa amanyi gyantwala njagala nnyingize munda wali nandeeta ku geeti naye nayingira nze nambunye ettaka ate nkaaba kubanga obulumi nali mbuwulira neŋŋamba kati ate leero okusinzira ate enjiri gye nasangawo nagamba kakati sitaani alabika azannya sigenda nakuddayo kati kambeererewo ddala netusaba nempulira essanyu nempulira emirembe nempulira essuubi lyeyongedde munda munze ngenda okuddayo nga accident eyo gye nafuna oli yali akiseetinze
omwana ono abalemesezza nnyo mu famire y'abassa obwavu y'abalumisa lubaale kakati oba avaawo mu bulamu bw'ensi oba kiki ekibaawo bo basobole okufuna emirembe ate n'ekirala fe abaalokoka ffe tubaleetera lubaale okubaluma tubasindikamu ebintu byaffe endowooza ebyo ne biva eno ne batamanya nti oba oluusi ete ebyavanga eri oba byebiraba omuliro ne kati mu mbeera efaanagana bwetu maama tugenda okwesinkana ngenda okuddayo eka nga bagamba nti oli yagwa ku accident omwoyo wa mukama nangamba kiki yali ayagala kituuke ku bulamu bwe ng'okugulu awalula kuwalula ati ekyo kyandeetera okugwa nnyo mu maaso ga mukama nengamba nti mukama kati byonna mbyagala ate nakiri ekiro kyenkugambye nga bansuddeko ensawo naye ng'ate yaana omwami koze nabuno obufumbo nyinza okulowooza saagala kufumbirwa saagala kukola ki naye bulako okuba waliwo obusibo obulimu kangwe mu maaso ga katonda nga nsumuludde nentandika okukaabira obufumbo omwami wange najja nempulira okugonda kati ku mulundi guno neŋŋamba mukama bw'abanga yono gwompadde tolinswaza bw'abanga ye kugumpadde tolindekerera kankole okwagalako bwe ndiyimusa emikono nenkusaba eggulu lirimpulira natandikirawo maama okukkiriza n'ekikiririzaamu nti ye mwami wange olunaku lumu twali tulina nga nkyaddeko ewaabwe gye yali aweerereza ekiseera ekyo nga nze mmanyi nti oba oli asinaba bitegeera nti mukwana asulayo obusuzi era eno gye namulabira yali asulayo obusuzi neri gye yali agenze embeera bwetu lumu naŋŋamba naye nga bwe tuva mu overnight nga anninnyisa emmotoka nze nenzireka ye n'asigalayo nnaku lumu naŋŋamba naye Margaret kankubulira ekituufu nti nze nsula ku kyaki mpulira mulinga mpulira nga aweddemu amaanyi Margaret katukomewo mu ddakiika zaffe eziddako ali mukwano Katuniza musanvu MCF Radio emmere y'omwoyo gwo okwoyo okulimbibwa olina kiweetaaga okumanya twegattengako mu programu buza omusumbawo osobola okumanya ekyo kyobadde tomanyi onagambye nti mu buli bwenakwata omulenzi abadde anjogereza n'omuwala mu buliri naye buli lwe ŋŋenda ebuziba mu ssaala nga nsaba omwoyo omutukuvu andage omutuufu owange era yanzigira nga ye mwami wange musumba nze binsobedde kubanga ono omwenzi ate asobola atya okuba omwami wange bayibuli egamba nti bwe munaagondanga ne muwulira munaalyanga ebirungi ebyensi naye bwe munaagaananga ne mujeema munaaliibwanga n'ekitala kubanga akamwa ka mukama ke kakyogedde omwami musonyiwe mukwano gw'oyo omwagale ate omusabire olunaakyuka nga mufumbirigana n'abaweereza abo class teacher omusumba Victoria Kinto ne class monitor Lilian Nakalyowa Mukisa okuva ku Monday paka Lwakuna sawe mwe yakawungezi paka 3 ez'ekiro ku 9:7 emmere y'omwoyo gwo weebegere program ekuzaayo waka buli lwa Monday paka Lwakutaano okuva ssaawa 11 paka ssaawa 1 ez'akawungezi omuli amawulire okuva eno n'eri omuziki wano wokka ku 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo 98.7 Kampala 96 Fort Portal 13.9 Iganga MCF Radio emmere y'omwoyo gwo Buterevu tukomye omukwano oli ku 98.7 era ng'oli mu programu y'Onnenganzi muwanguzi tawanika tulina omuwanguzi waffe ow'olunaku luno nno olwaleero mukyala Ndagire era nga Prosper Junior School Nabweru Day and Boarding yakutuusaako programu yaffe eno muwanguzi tawanika basangibwawo Nabweru South Zone niya Nabweru ku kisaawe era mukwano gwange ngoyagala okubatuukako ennamba y'essimu eri noti 7 noti emu
978 435 endala eri 0392 964 930 awo nno wobasanga era nga tukyagenda maaso mukwano n'omuwanguzi waffe njagala okusooka okuyisaawo nateera ekirango kino mukwano kyenakomyeko ennaku z'omwezi nga 6 ennaku z'omwezi nga 6 January tugenda kubeera n'olukuŋŋaano lw'abasingo ba ladies ne ba gentlemen abakyala n'abaami ate ennaku z'omwezi nga 13 Jan tujja kubeera n'olukuŋŋaana lw'abaami mwenna abaami mwenna kasita omanya nti oli mwami weetaagisibwa ennaku z'omwezi nga 13 2019 Musumba Tom akulindiridde ne Yesu omwana gw'endiga ate n'ennaku z'omwezi nga 19 ba students okuva ku senior 1 mpaka ku university abo nabo bajja kubanga beetaagisibwa ennaku z'omwezi nga 2 lujja kubeera teddwa olukuŋŋaana lw'abaana okuviira ddala omukyala ng'ali lubuto omwana jangu omuwongeyo mu maaso ga Katonda mpaka ennaku z'omwezi nga olunaku olwennyini lwa 20 okuviira ku baana aba primary okuviira ddala ku baana aba nasale mpaka ku P7 bonna bajja kubanga beetaagisibwa mukwano tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe ate n'abennamasaka akono kakubabbirako bannamasaka mubbiddwako nti essaawa yonna omwoyo wa Mukama abawumbundukulako MCF radio era bw'obeera oyo ng'obadde ogyetaaga ng'ogamba bannange maama wange ali eyo baganda bange bali eyo si kyabula bukwatayo ensigo yo mukwano nno n'ogiteekayo n'ebyuma ne bigenda mu maaso buli kintu kyonna omwoyo mutukuvu nga bwakyetaaga katugende maaso n'omuwanguzi waffe mu ddakiika zino zennyini kati maama wemmala okubeera nti nzikiriza nti ddala yoyo mwami wange nakkiriza nti Mukama Katonda talinjabulira talindekerera bwe ndi wanika gyali emikono ng'aliwo ekinnemeredde alinyanguwa okunyanukula kubanga ndi basirimu gyemu nenzikiriza okukola okwagala kwa Katonda nempulira okutandika okwagala omwami wange ne tutandika okutambuza okulaba ngeri ki gye tuwanjudde ngeri ki naye bwe ŋŋenda mu basenga bange obategeezaako nti ab'emikwano nfunye omusajja jjukira oli yali abategeeza tagenda kufumbirwa tagenda kola ki lubaale bwatu bwayogedde kakati nga beebuuza kiki ekiddako bagenda okulaba nga mbagamba bannange bambuuza ebibuuzo emirundi egiwera ndowooza 3 nakiddingana nangamba mwana wange ddala okakasa ogenda kufumbirwa nti yesenga mwana wange okakasa togenda kutuswaziza ddala ffe abantu abakulu otulaba bwoti taata wo mumanyi walinnya togenda kutuswaza nti senga sigenda baswaza nagamba mwana wange okutusa yanjogera nagamba nti mwana wange batugamba ffe tugenda kukola ki togenda kufumbirwa neŋŋamba nagamba naye mwana wange ffe lubaala atuluma fubula balubala atuluma nagamba ati ate twagenda tuleeta omufumu gwe tulowooza nti yasingayo n'atugamba mbu lubaale yadduka mama munze saawa nikanga agiraba kubanga kyali badde kinga tekijja naye munda muze nawulira nga mpalisa emikono nga nsinza Mukama neŋŋamba bw'aba yadduka n'obufumbo bwange buteereddwa era byebyo bitawaanya mu famire mbeera efaanagana bwetyo netubeera nga tutambudde nenzikiriza okutwala omwami wange bwe nali ntwala omwami wange kwali kukkiriza naye nagamba Yesu abewaffe baba nga balina ku ssente nze kati ntwala Yesu Mukama nze sitwala mwami yekka naye ono ntwala Yesu abewaffe bategeere Yesu Mukama wano n'akinkolera n'atuwa okuwanjula nga mu butuufu tojja gamba nti era baabalokole Mukama yeegulumiza neyeweesa ekitiibwa kati mukwano tumaliriza okwanjula ngalo n'akalulu munnange lwaki tubiddiza Katonda okukkirizako n'okwanjula ekitiibwa kiddira Mukama weewaawo obwama tebwayitiŋŋana ate munnange buyinza obutayitingana buli tebibulawo ebyo mukwano gundi ogenza okulaba nga oluddewo nnyo kwe kugenda n'oyo ebintu bwe bitebimalamu amaanyi naye ebyo byonna nali mmaze okutegeera ti ddala Katonda oyo ye muntu gwanjagaza siri mubanjayo mulala ne bwe naagenda ajja kwanukula balala munnange naye nze yampadda naye ekyange nkigaana kakati oba okyabanjaki nayina okukkiriza neŋŋenda n'omuntu wange nitandika okumwagala nitandika omumukkiririzaamu neŋŋamba Yesu gwampadde Mukama gwampadde ajja nokudde okusaba kwange kati tuve mu ddiiro n'abalala basabe ebyabwe kati netutambula obulamu tugenze tukoze embaga yaffe embaga kwali kukkiriza batugattira ne mutundwe mu 2010 mu mwezi ogw'11 ennaku z'omwezi nga 6 2010 yes netufumbiriganirwa wano
mu butuufu nalabira ddala nga Mukama Katonda akikola ate era akituukiriza. Byali mu biroota ate ne kimala nakituukirira. Bwe bamala okutugatta tutandika obufumbo. Ne ndowooza ko nze kenyengedde obufumbo ebyange bikoze bitya biwedde. Ate n'okunoonya ennyo Mukama ate kwaki. Essala Mukama ajanukudde. Tuganga tumanyi nti new level new devil. Ne tutambula obulamu tutuulira tweyagala. Nagenda okulaba mwaka gumu guyise tewali mwana. Mwaka ogwokubiri guyita tewali mwana. Ogwokusatu abantu batandise okwogera bye boogedde. Buli omu atandise okuvaamu oluvuuvuumo. Senga Yesu tudde agambye mwana wange onsusa ntunula nti ensonga eyo ye eri etya nti waliwo omuntu asobola okutuyambako mu ngeri bweti ne mugamba nedda senga nja kuzaala kubanga nali nekkiririzaamu nga mmanyi nja kuzaala mami nga ngenda n'empeereza naye ng'eyo mu myaka waliwo bwolaba kati nina emyaka 37 naye waliwo bwotunula nga emyaka gy'omuntu omusuubirayo okubeera ng'alinayo akaana era nga bagamba abaana bali batya mu butuufu nakkiriza ne ngamba abaana gye bali balungi naye nga teri wadde akankulisayo akangamba nti mami kulikayo nga nzira mu nnyumba yange mpozi munnange gwenja okulindayo yekka nengamba kale naye nga bambuuza ti abaana batulabire konze nzikiriza nze nkimanyi ngenda kuzaala sigenda kukoma bwentu. Amiina. Ne tugenda mu maaso n'obulamu. Mwami wange yatuuka n'abanga ayagala okuggwamu amaanyi n'agamba naye Margaret nga bwanjogerera bingi ne mugamba tofaayo ffe tugenda kuzaala. Mami n'ensaba essaala. Omulundi guno kati gw'omuzaamu amaanyi. Amafuta nago nengaleeta. Konze bwe kuba nga kikoligo kirabika kitudde butuuzi wano nakyo tugenda kukola ki kukikutulira ddala n'amafuta nago ne tukaluki ne tugasiiga gye tulina okugasiiga ebikoligo bikole bitya mwesiigira ne saala kwe tutadde ne tutambula ng'omwana tannaba kulabika. Omukyala yayongera okunsoomooza. Omukyala yavumiriranga nnyo abalokole naye ng'ayimba Eva emboozi abatayina baana bufumba ye mwana kamuzaalire nange wange ate aluyimba amakinga sure nti mpulira. Omukyala avaawo oyo ku mizigo gye twali mami gye twali tupangisa ekiseera ekyo nga bonna bakimanyi mulokole naye tebalina ki baana kati ate nenja nkifuna mu ngeri ndi abaana baabwe bonna bakuŋŋaanira mu nnyumba yange. N'oluusi n'owulira omukyala omu n'agamba bana olwawo okusingana omuntu nga talina baana naye ng'ayagala abaana naye nze nagamba Mukama eno yali testi eyo njagala baana ningamba wadde Mukama oba kitya oba bagirinyiridde oba bagiddugaza bwe naagoba abaana n'abange mwe bagendera nagamba kabagiddugaze buliba bwe buti bwe bandibadde bange tebabiddugaza n'embyoza konze kati babirinyirire naye sigoba baana nze njagala ki baana. Abaana ne batuuka okunsoomoza ne bagamba butototo bwe buti nga bugenda nga anti omwana waaliwa n'ekiyiga okwogera nekirane anti anaaliwa naye ne ng'okitegedde nti akubuuza ki kati mutukise noga n'abaana abato bakiraba n'owulira naye olugira nezzaamu amaanyi nengamba nedda nze nja kuzaala. Kati ekiseera kyatuuka mami omukyalo oyo n'akwata ku lubuto n'agamba nkubuulire anyumiza munne n'agamba nze bannaye endabye nabaana eyange eno simanyi buli wenkolera mmesi luba lubuto naye abo abatazaala nabaana zaabwe ziba zakyama nempulira mami nga kinyingidde kuba yakyogeza mu ddoboozi ddene nkiwulire nempulira nga kimbuliddemu nzenna bakuteekerawo penina ansindiikiriza naye yanyamba kati mwebaza oleme kubeera alina comfort zone kyanyamba kati mukwano mumbeere fanagala bwetu nayingira mu nnyumba nengamba Mukama mu nsi bwe bavanga waliyo gye baterereza nabaana nange nandifubye wadde siina ssente nnyingi nandigezezaako okulaba nga nabaana bagitereza nange nfune ku zadde mu nsi naye bwe babanga teri asobola kumpa nabaana Mukama gwe olina sipeya wa nabaana bw'aba yakyama taata Tereza nawulira emirembe nga kitudde mu nze ne mugamba naye mpa n'ekisa ekyokwagala omukyalo oyo ayogedde ekigambo ekifaanagana bwe kityo mpa ekisa ekimwagalirayo ne ntandika okwagala omukyalo ono nempulira eddoboozi nga lingamba alinde bujulizi wayita akaseera katono mami olw'okubutalya nnyo budde nagenda okwewulira ng'embeera zange ziri size eza bulijjo. Oluvannyuma lw'emyaka emeka? Omusujja nkugambye emyaka 3. Emyaka 3. Yes. Ate nga wali ofumbiddwa nga emyaka gigenderedde. Ogwali ogwokuna omwo mwetandika okuwulira eyo embeera etali ya bulijjo. Ngenda okgenda mu ddwaliro nga nakoowa nga nyimusa okukkiriza nengendayo mu ddwaliro. Waliki wagula buno bugondi buno obwita bu stripes nange saabugula ate era nali sibutegeera bulungi kati nga neetaagako okuyambibwa kati mu mbeera efaanagana nga ngenda nenyimusa okukkiriza nenga kati gundi kebera
ati tulaika mwetu agenda okunziriza nga ngamba negative nempulira bubi wagendanga mu nsonga ng'owulira otya olwo nga mpulira maama nga mpulira waliwo ekyamisinze naye kwolwo nagendayo nga mpulira musujja omusawo kyava nnemerako n'agamba leka tukebera olubuto ne mugamba ku mulundi guno tokebera lubuto jjanjaba musujja ne tubeera nga tuugira okutuusa ye namugamba kale kebera agenda okunziriza nga ngamba Margaret amawulire amalungi nga mpulira ne gwakigamba yali akumanye tamanyi naye ng'omulwadde agenze mu kujjanjabibwa nangamba amawulire amalungi kubanga erinnya yali aliraba ku gundi kwebawandiise kwagenda okunteera eddagala kakati nangamba amawulire amalungi konze gati ndi oli lubuto nga mpulira gwakigamba bwe neenoonya bwe nti seewulira nti nduli n'agamba Margaret tereka akapapula ako oli lubuto ogenda kuzaala omwana engamba byayogera bikakasa nempulira kakati olwagira ate nengamba naye mukama alabika akikoze nentandika okukyamuka nengamba mukama ateeka okuba akikoze yali 31st nengende wankulukuku onze katusabe sala mwami wange bwe natuuka yene mugamba naye omanyi mwaka kyogo waliwo 2014 waliwo ekiri mu lubuto nazadde nge ayimede natodde olubuto nga tutandika kusaba tugenda okwesingana nga olubuto lweddu bwe luwera za myezi 5 olubuto ne lwekyanga ne luvaamu nempulira nga nnyoleddwa nempulira nga mpulira banfumise tewalinamu birooto byewalootera ku lubuto olwo nga nina ebirooto byengenda ndondola n'oloota ekikugoba n'oloota oluusi embizi ezigoba n'oloota ng'olufunayo ebirooto oluusi omuntu eyangobanga ng'afuna ebirooto naye nemmanya nti kumulabe obwo busibe ntukyawangula embuto ate olwedde ng'eno kusoosi nfuna buli kimu kati nga neetegeera bwetegeezi nti kino teriyo kirala guno busibe nina kwongera kugwa mu maaso ga Katonda nkole ki nonsabe nengenda mu maaso ga Mukama nga bwenyongera okusaba wayita ebbanga musawo yansibuza ekigambo nagamba tofaayo ye Mukama ayinza okuba alina kyakuwonyeza naye kyagenda okuddako kijja kuba kyamaanyi nengamba kyokubiri mundamuze nenezaamu essuubi nengamba nti ne factory yennyini tenaba kuggwayo kangende mu maaso nga musinza Mukama ajja kumpeza ze Mukama anjagala zadde nalemera ku ekyo mami Mukama ne mugamba abaana nga ne bagamba bannanga abeetaaga okusabira abaana lumu twali baweereza nenvaayo olumulala nagamba nawe togenda ate kati boosabira bali wana ate kati bakulabe tina konze mukwano kyenjagala nze nkimanyi kati kubanga gwe kiruma yakisaba kati nze nitaaga njagala baana ningamba twayita ekiseera agenda okungamba nti nfunye olubuto myezi gumu kitundu myezi 2 ne butandika okwekyanga bwe lubleedinga naye nga twajjako mu lukuŋŋaana lw'abafumbo basatu n'agamba omuntu yenna avaamu embuto jangu ne batusabira nti ate bw'omunyanga nti olufunye jangu tuluwongeyo konze ne ngamba kandudduse tukole ki tuluwongeera nawaguza ate Mukama n'akinkolera ne musumba gwolwo ne mulaba olubuto ne tuluwongayo eri Mukama bwe lutuuka myezi 3 kitundu olubuto ne luddamu ne lwekyanga bwe ngenda ku bitanda abasawo ne bagamba n'okusinziira fayiro ye bweyogera omwana tugenda mujja mukonzo omwana wange tagenda kuvaamu n'agamba ngenda dduzaala kyebava bagamba singa omukazi ono abadde ayinayo omwana ono omwana tubadde tugenda ddujja mu luno olubuto n'agamba naye nga bw'atayina pressure erinnya mu nninnya embi bwete nekana erinnya bwetu n'agamba naye tubadde tugenda kulaki ku myezi emekolo lwerinnya pressure esatu kitundu nga pressure erinnya bampa ekitanda bwe batyo nengamba omwana wange enjamuzaala nagamba katulinde ku myezi 6 olubuto tujja dujjamu omwana akulire bweru nengamba omwana wange tagenda kulira munda olwo nga Mukama yali yampa ekyawandiikibwa kiri mu kukungubaga 3:37 nti anoyo ayogera nekituukirira nga Mukama takiragidde ku kigambo ekyo nengamba nti Mukama oyo abeera mwana wa muntu nze sigenda kuggwamu ssuubi bano abasawo basomerera bisomerere nengamba Mukama aze ogenda kumpa ekikwatikako waliwo ebibala bye nnina okukwatako nange ate nga yaŋŋamba eri mu bikolo bya bituma 26 okuva ku lw'okumi ligolokoka oyimirire ku bigere ebyo onoobeera mujulira w'ebyo mwondabidde namwe naakulabikiranga nengamba Mukama obujulizi nteeka okubuwa bwe lutuuka nabaŋŋamba nti specialist agenda kujja nengamba bwe nalaba specialist ebyange bijja kuba birungi bwe yajja ng'abuuza munne ono tumukolere ki kyava gamba muleke kweri eddagala ani amanyi oba alituusa 30 weeks bwakingamba nengamba kati endowooza omulaba addamu agyogereramu aleso omukugu specialist w'amaanyi ayogedde tujja tuusa 30 weeks bwe namala nenzirayo ku kigambo kyange ani ayogera nekituukirira nga Mukama takiragidde nkungubaga 3:37 konse ngenda kuzaala olubuto lwange teruvaamu ningenda mu maaso myezi 6 netugiyitako netutuuka ku myezi gyali 8 ne weeks nga ziizo ne weeks nga oba 2 olubuto nembeera neyekyanga ne baagala okunzijjamu omwana ningamba sigenda ngenda kuzaala omwana wange mu butuufu olubuto lwange
nawulira erinnya nti olwo olubuto Isaac nenzikiriza Katonda natandika okuyita olubuto olwasooka nti ono Isaac nintandika okusabira olubuto nintandika okusabira olubuto ningamba Mukama ngenda kuzaala Mukama yanyamba ku mulundi ogwo nazaala bulungi nasindika busindisa omwana wange n'omuzaala era twamutuma erinnya Isaac muwanguzi tazuba mulenzi tutambula olugendo neddamu awo nenfuna olubuto olulala olubuto lugenda okutuuka mu myezi 3 kitundu ngenda okugenda mu ddwaliro nga bangamba temuli mwana konze omulabe yamubuuta mubuuzi netandika okusaba ne banjoza mu lubuto bw'ozaala omulundi ogusooka akalulu ako nga neetaaga okukakubira ddala abantu baakira abaali bamanyi nti nno tojja kuzaala emizimu gyayogera lubaale neyayogera n'akitegeera nti ndagire yazadde omwana w'obulenzi kakati mu mbeera efaanagana bwetu ate amwe naye tubanenya kubanga sebeera mizimu gyogera sitaani gyali aliriyo naye ate Katonda waffe amusinga amaanyi kyekyo abantu kye twagala obbagamba gyali kati mu mbeera bwetu nenziramu nefuna olubuto bwe luvaamu mami nayina okugenda okuweereza bavaamu ku lunaku lwa Friday ku Sunday nga waliwo baali bampise nagamba omwami wange sigenda kulekayo kuweereza ku Sunday ngenda kuyimirira nagamba ono mulabe bw'abanjoga kansabe Saala najjayo kyenyingi dress yange ey'okumbaga gye nayambala ku lunaku olw'essande olwo nenzijjawo biri byonna konzoba omulabe yamanyi nti yankubye ekiyinza okuntegula konza ate koti kino ate kinyongedde maanyi n'okuweereza ngenda kuweereza nengenda nempeereza mami nali maze okuweereza nempuliranga mu mwoyo wa Mukama ngamba nti tofaayo linda obujirizi waliwo kye ngenda okukola nengamba nti Mukama oweebwa ekitiibwa ne tutambula mu lugendo olwo ngenda okwesiŋŋaana nga nzizeemu ofunye olubuto kati lwerwa omwana gwe nnina kati oyo bebi eziri endala zaali zizemmeka olwasooka lwavaamu olwokubiri waali olwokusatu ne luvaamu ono wookuna waali naye ng'olemeddeko akalulu jjukira omwami wange yeyinayo ku baana kale twakaabanga ye akaaba naye ng'ate takaaba nnyo naye ng'ate nze atannaba kulabako ampulira kinnuma kakati bwe tutambula olubuto ndufunye olubuto nalwo ne lwekyanga ku myezi 3 kitundu era aliwo kirooto ekyanzijira naye kyannema okujjukira nga maze okuzuukuka nakyerabira nengenda okuzuuka nga mpulira lunnuma konze Mukama Katonda ngenda nensaba nenzere mu bulire ne bakagenda okulira lunnuma nentandika okweteekateekamu ng'omukyala bwe yeeteekateekamu nengamba naye olubuto lwange nali nalutuuma Faith mami nengamba ono omwana gwe nina okuzaala agenda kuba mwana wa buwala omwami wange yali talina mwana wa buwala nengamba luno olubuto ndutuumye Faith kyekyajja munda munze nentandika oddusabira era nga nze bwe ndukwatako ngamba Faith bwe mba nangirira sigamba lubuto lwange oba mwana gwe nze ngamba Faith nga mulangirirako byenjagala nga nsaba byonna byempulira njagala omwami wange ngamala nga ntunuulira bwati kuzangamba oba Margaret ono ba kiki kyaliko naye kye nali nsaba nali nkitegeeza bwe ntuuka ku bbanga eryo olubuto ne lwekyanga nengamba kangendeko mu ddwaliro bwe ngenda mu ddwaliro bwe tutuuka eyo ne bankebera byonna byankebera bakebedde ekibumba bakebedde kiki ekivaako embeera eyo bagenda okubisiŋŋaana byonna nga biramu nengamba naye Faith kiki kyoyagala okunkola konze Faith togenda kuvaayo mu biro bikyamu Faith olina kuzaalibwa mu biro bituufu awulira mu lubuto awulira ono omwana era nga bweyegiramu bweti n'agiraje ne mugamba Faith tereera mukwana myezi emeka egyo tutambudde tugenze tuyingidde mu mukaaga ne luddamu ne lubanga olwekyanga nengenda mu ddwaliro ngenda okuddayo nga bangamba nti ffe tutulaba kintu tolina buzibu naye kiki ekireete nembeera ngamba Faith olimba Faith ngenda kukuzaala tutambula tugenda mu mbeera efaanagana bwetu nafulooka ekirooto ku Faith nga mpa obujulizi nankutta abaana bange abo babiri nga ndi mukuwa bujulizi nengamba naye Mukama naye ng'omwami wange taliiwo nengamba bwe namala okuddamu nengamba lwaki mpa bujulizi ng'omwami wange taliiwo kitegeeza omulaba olina ky'opanze oyagala kusesetula obulamu bw'omwami wange ngenda okuzaala omwana ng'omwana taliiko kitaawe okikoze naye kyandimusanyusiza naye nga taliiwo nengamba sitaani olimba bakafaya netandika okusaba omwami wange yalwala omwana omukulu aliwo yalwala ne bamuwa ekitanda nze nendwala omwami wange n'alwala ne tubeera nga buli omu kati alaba bulabi munne bw'ati naye olunaku lumu mami bandi mu nnyumba omwami wange ali wansi nagenda okwesisinkana
nga nange mpulira nnombiddwa nga mpulira mpeddemu amaanyi ekirooto ekyo abantu amu bakiroota noloota nga oba omuntu taliiwo oba omuntu wakubuzeeko sitaani aba planinga kumutta kati neŋŋamba nti kiki kati mu mbeera eyo zaali ssaawa 9 ogw'ekiro lwantandika 8 lutandika okunuma nenzukuka nensaba naye nga mpulira nange mpulira obundumi mpulira kindagira ddala nti kati olubuto lugenda kuvaamu nendukwata neŋŋamba Faith togenda kuvaamu Faith ngenda kuzaala mu biro ebituufu Faith nedda onaye tatwala bulamu Faith togenda kufiira munda nedda Faith sigenda kulaba ng'oli kiwuduwudu nentandika okusaba ng'asabira obulamu bw'omwana oyo abe mulamu koze ne theatre ne bwetuna labor suit ne bwe tuba tujingiramu Faith niyinza okugenda nga nze ntambuza ebigere naye envaayo naawe nga ndi mulamu nga nina akamwenyumwenyu ku matama ate nga n'omwana wange naye nga naye mulamu ate n'omwami wange nga naye mulamu ateekeddwa okwogera mami wange mwami wange yayagala abaana ab'obuwala nga ne bwe tuba tutambula butambuzi bwe tuti mu kkubo mukwano gwange bamuleeta okuyimiriramu nko ng'alumedde ku mwana gwe basibye enviiri nga muwala ku luno bali bonna be yalina baali balenzi tafunangayo muwala kati omulaba adduka emisinde kati mumbeera efaanagana bwetu neŋŋamba nedda Faith ngenda kuzaala Faith ogenda kuzaalibwa mu biro ebituufu neŋŋamba omwami wange talina gy'alaga nenyingira mu kusaba neŋŋamba Mukama buli myoyo gyonna egibadde gikutte egyagala okutta obujulizi egyo gyonna Mukama Katonda obwesa gikwate Mukama nentandika okusaba mami Mukama Katonda ku olwo ku ssaawa 9 ne lunnuma munange nga talina mugamperekera namugamba bandula oluggi nze ngenda nangamba olagawa nze ngenda nimugamba tusabe bwe beera wano nze kantwala eri abalabe abalwasawo bacekinga ate kiki ekiri munda nalinnya bodaboda ku ssaawa 9 nendaba nga munange njawukana naye naye nga ndaba naye ampaddeyo naye nga mu butuufu yeebuuza emikono gy'omuntu gwawadde omuntu ate nga nange bwe kubanga kwerwanako nti singa abadde nga nkyukira mu butuufu nali munafu ssaawa 9 omwami yali tasobola kutwala mulwadde talina geeyongerayo kyeyanyamba kimukuntuusa bwe naalinyira booda naddayo naye nga mulaba naye ali mu bulumi obuyitirivu olwo gwali musujja gwe gumuluma gwali musujja ate najja n'afuna yene ya wansi kati mu mbeera efaanagana bwetyo mami mwalimu omusujja mwalimu typhoid ne biryoka bimenyaamenyoole kakati tutambula neŋŋamba wadde ono omwami antwala ndinzekka n'omwami wange andese mabega naye tanvuddeemu buvi naye mulabe ye yalumbye neŋŋamba naye neesiimye kubanga nina Katonda atajja kubeera mulamu ali wamu nange tugenda omusajja ono ajja kuntuusa mu ddwaliro gye ŋŋenda natambula omusajja n'antwala paka mu ddwaliro bagenda okutuukayo okunkebera agamba nti ate bane tetulina kye tulaba Margaret ngamba naye Faith lwaki ontawanya lwaki bwekyangacanga mu biseera bikyamu myezi emeka egyo olwo tugenderera 7 mami kati ne mugamba tereera ebiro bye bituufu ebyokufuluma bijja kola ki oyinza okuba weegomba nnyo ebweru naye tereera ebiro ebyokufuluma binaatera ekyawandiikibwa kiri mu Isaaya 6:9 ndituusa ekiseera eky'okuzaaza ne sizaaza bw'ayogera Mukama nzaazaaza ndiggala olubuto lw'oyo azaala otulya mukwano kati neŋŋamba nti kale ne tutambula neŋŋenda okomawo ku ddwaliro nemmala nenkomawo neŋŋamba sitaani tondyawulako tontoolako togenda kuntoolako wabula tugenda kugattibwako bugattibwa ono yeeyongera oba twasooka kuba 2 kati ne tufuuka 3 n'owokuna ino twegattako ate tugende mu maaso neŋŋamba sitoolwako byange Mukama wano wempita sitoolwako nyamba ompa ekisa ekyokuyimirira ninga omunafu naye mpa ekisa ky'okusaba mpa ekisa ky'okukola okwagalako neŋŋenda mu maaso ate ab'embuto akaseera kubanga omunafu kusiiba oyinza obutasobola naye ng'ebigambo ebikufulumamu nja kumuzaala bwe lutuuka myezi gyali 8 ne weeks ndowooza ngeera oba emu olubuto ngenda kunywa ddwaliro gye bankwatira agamba omukazi ono engeri gyafaananamu toli mulamu buli muntu yatandika ekiseera kyokundaba nti sire mulamu kubanga jjukira nayubukako munengalo olw'obutwa bw'eddagala obungi okuyitirira zino engalo ne zijja olukuta n'ebigere ne biyubuka nga mpulira puresha n'erinnya amagumba ne gannuma omubiri ne gujjamu amazzi nze munene neeyongerako obunene
mami nebaza katonda ku lwa mwami wange kyova olaba abantu kirungi nnyo tutwala ekiva eri katonda kyakuwadde kyekisobola okuwanirira ekiri ku bulamu bwo mami nebaza emirundi gyonna omwami wange oyo bamuyita Tazwa Simon nze natuuka ekiseera mami nga sisobola genda mu manju pupu mukola mu kabaketi awo kasisobola kwetwalira magumba gannuma oluusi njavula bwavuzi ng'ate n'abatulinaanye saagala bamanye nti njavula naye nga mami omusajja ntegula akabaketi nempulira nga nfa neŋŋamba bannange ono yeeyandira bibino ebinvaamu neŋŋamba naye mukama nnyamba nga bwakikola bw'atyo leka alabe ku kyayagala neŋŋamba olumu neŋŋamba netandika okukusa kyokka nga nebuuka kukusa ayina okukanoonya gwa gye kali akatwaleyo ate akanoonyeyo akatwaleyo nagamba nedda sitaka kutwalireyo ku makya ojja kulwawo oyinza n'okulemererwa konze kakatwale lumu nentuula nga nenga ayagala okuva mu mbeera konze naye naawe omusajja gwomazeeko emirembe lwaki otaganjula ebintu byange olaba nabiseeko olaba nkize lwaki ate omulumi bwe nnina oyagala ate naawe onfuukira ekintu yaŋŋamba leka nze mpeereze katonda naye nebaza katonda teyanneekaanya omwami wange teyanneekaanya omwami wange yambeererawo mu butuufu oba aliyo basinga abawulira mami kirungi ng'okyebuuza ebibuuzo ebingi katonda kyakuwadde ky'oba ogenda nakyo gw'omanyi byaleero tomanyi biri baawonca tomanyi binaabawo mu lugendo lwammwe olw'obufumbo nga mutambula nti oyo gwaleese amulabye yamukebedde nga yajja okusobola mami omulala yandingumiikiriza ngokola wali popo ngikiriza okiwulira mukwano naye nebaza katonda mu byonna mukama katonda oluvannyuma lwa byonna nga bankwatiddeyo mu ddwaliro mami abakyala baafa muli basuti mwe nali abaana baafa biseera eyo maama Fenika tukomewo mu ddakiika ntono nnyo owuliriza 98 katonnyezi 7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo